Ema mafango ni bali abana badde wakani abalesanya komani nga babana bonna mbatwale wakala na mafango ni abo Musa bana ne bakoma simanyi nabagambe temujja batansolekani na wano nabagambe mu respecting court mu respecting ng'omulamuzi no court esigala court teri musango mutono nga gutuse mu court bali mu kamera bali eri bali wali bana mawuliye mutuyambe mumufume babwe gera out of here mumutuyambe mufume wali mbega hivi muve ku mawulire esazo twagala likes twagala alien word lebagenda mutuwa what's wrong with you this is a court omulamuzi walaba kino tagenda tuwa alien eno court mu respecting abalamuzi mu respecting court Court esigala court empaji za court esigala zeyimiridde newobeerani noba minister eno court nabagambidde omusigale ku fango ni since yesterday mbagamba temujja ku court muze wano mulimu likes na views mulimu bannamawulire please twetaaga alien tetwetaaga likes and views abaana basinga get out of here mufulumye abaana bano badde wali wabwe get out of here kwate tugenda funa kyetwagala get out of here tudde wali fenna nabaganda please tumutwere ku fango bw'oba tomanyi mateeka please respect the court esazo see likes and views sagala kamera nze sagala kamera kuntunulamu I don't want any camera katonda wange so okusinziira ku fulufiga agamba nti abaana ba fangoni omulanga gwe mwakubye munene nnyo mubadde tontunuzaamu obadde ekiba ensiina yange yakwetunuzaamu bazze bangi nnyo era batandise okukola disorganization ekooti omulamuzi bw'anajja n'alengera kino ekiri wano ayinza n'okusaba alien agire ku zoom so nga bw'olengera abasinga wano wonna baana ba Fangoni Forest kubalaba mu maaso ge agambye ate gera here taakula muntu na maaso ge ate nga mutuufu mama Fangoni kyayogedde kituufu abaana ba Fangoni tudde mu kabira kooti ebeereko nga nkalumukko nekyo ekifaananyi kibi nnyo gera here taagakulawo muntu n'omu taagakula mu kamera yonna oye mama Fangoni ate mama wamwe yabagambye mama Fangoni ensonga ye ntuufu nnyo era abagambye gera here tayagala kulaba gera here tayagala muntu n'omu wano bangi bazze n'ebbaluwa eyo girese abaho president yabagambye ndoza mutegede bannaye abaana ba Fangoni bonna wabweru kooti ejjudde nnyo gera here mufulumeko mufulumeko tufune bumubeera abangi abadde bazze okulaba omuntu waffe yakwatibwa tusalewo tugenda lindirako wano okutwala amateeka ga kooti tetwagala beekwase mu ate twabaddemu empisa mbi twagala beekwase mu ate baganya okutamu olw'ensonga bweti ne bweti twagala byonna tubikole bye beetaaga ne batugamba kufukamirawo nga tuli awo wabweru bantu ffe twagala muntu waffe yekka tuve wano kiza kye batugamba tugenda gobera etteeka lya kooti nga bwe liri byonna tudde wano kubanga basuubidde nti ffe abaana bagidde mu t-shirt zino ziriko firi nti oba bayinza okwekalakasa nze yange teriko firi naye ne bagamba nti bayinza okuleeta ensasagge yonna naye n'olwekyo ffe tugenda balaga nti kyebatusuubira si kye tuli bakakkamu nnyo ffe twagala muntu waffe ate mu mateeka tetumwagala bikompaka nti oba ki tumwagalanga nga bamukwata mu mateeka ng'ayagadde era bwe bagenda omuntu wa mu mateeka ensonga ye eriwo agambye get out of here your accent ya British accent tebalina t get out of here get out here get out here tebalina t naye nga byebyo tusabire ekimenke bamuleete mu kooti ffenna tugenda kudda wali tulindire waliwo ne makindeka resort wano so okulindira awo kubanga tuli bangi tunywa ne kacyayi tuli bangi nakakuba katonya ensonga yeyo eriwo
kuli bakakamu mpaka CEO ng'ateereddwa. Embeera yeeyo besebo ne bannyabo akanso yoona awolereza tulese wano olwaleero kwe kusaba kukola bail application musango gwa Julio ne Alien Skin. Tuze n'abagenda okubeeyimirira. Omugaso gwa bail kwe kuwoza ng'ova waka, tekitegeeza nti omusango guba guwedde naye ng'oba owoza ng'ova waka. Tuze n'abantu abetusuubira nti b'amaanyi kooti ejja bakkiriza basobole okumweyimirira, abasobola omukubiriza nti buli kooti bw'eba emwetaaze asobola okulabika eri kooti. Emisango egibavunaanibwa kooti eno erina obuyinza obugibulira. So buli muntu alina eddembe ly'okusaba bail naye nga discretion eba ya kooti okuwa oba obutakuwa. Naye tulina essuubi nti sinziira okwetegeka kwe twetegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe. Kigambibwa ati nno akomawo leero okuwulira misango gye baateeka ku Julie egy'ensambya. Omuntu talina okutya nti nno bw'anaagiwulira ate bayinza omuzzaayo abiva maki nga mugenda ssaba bail olwedde omusango gw'alina olwedde. Kati bw'osaba bail kooti esobola okuwa oba obutakuwa bwekuwa ogenda waka, bwe batekuwadde ekuzzaayo. Naye nga tuli bamativu tulowooza nti kusinziira ku abantu be tuleese okubeeyimirira bajja bbawa bail. Kanso mulwano omusajja tumwetaaga. Kooti yesalawo n'omutonzi waffe. Omutonzi waffe era yasalawo. Asalewo bulungi leero. requirements nyingi eziseera ezisinga okubanga omuntu ayeeyimirirwa. Olowooza abantu bonna banaseetinza ekiyumba kirina. Empapula zonna tuzirina, buli kimu ekyetaagisa bakimanyi. Obuvunaanyizibwa bwabwe twabubanyonnyodde bulungi nnyo. Ne maama we omu ku bantu abaze okumuyimirira, so tusuubira nti kooti ejja kusanga merit mu application yaffe. Omusango gwamutwaza eruzira mulala nnyo kati ate ogw'ensambya ne gumusangayo. Waliyo keesi endala eyegasseko ku ezo? Keesi ziri ezo bbiri zokka. Bw'atyo olunaku olwaleero we bamusomera ate nga omusango gusomeddwa leero takkirizibwa kufuna bbeeyi, ki ekiba kigabo? Emisango gyonna gikkirizibwa okufuna bbeeyi gye bafuna kubanga twagirabako era gye basomera Julio suubira gye bagenda omusomera leero. Tusaba otunyonyolemuko wano we yagenda bagamba nti balina mukomyawo nga 9 kati ate guno bamukomyawo omusomera guno omusango omulala. Tekiri nti we banaamusomera guno alina okuddayo ate akomewo nga 9? Kooti yeesinga production warrant guli omusango gwe bamusindikayo luli naye bamugamba akomewo leero. Ate n'ogwa Julio nagwo ne bagwadijaaninga leero. So emisango gyonna wegiri leero. Tuyanziza kanso. Tukirize ekyo teri yagambayo ffenna tuli bamonko. Ekyo kitegeeza nti tutambulira ku oda ya mukama waffe. Kyotuusa ku mukama waffe kibanga bw'olengera kabaka ng'atuuse mu kifo.